lwakubanga ndi nawe kyensaba musero beera nange bwe nkuvaako kitange mboyala faanana amagumba mu kiwonvu kyensaba musero beera nange tata wange Yesu beera nange tuyimbe ffenna beera nange Yesu wange amata banga mangi omuyaga kyensaba tata. Father, in the name of Jesus, my Father, we request that you shall be with us. Kitusaba omwoyo wa Katonda kibeere wamu naffe. Omwoyo omutukuvu Katonda Yesu bwe yatusuubiza embwa n'amutuweereza abeere our helper. Father, in the name of Jesus, I pray that you shall come and be our helper in such a moment. In this moment of sorrow, in this moment of pain, in this moment of deep grief, my Father, in the name of Jesus, I pray you shall be with us. King of the universe, you that was with our daughter Evelyn from the beginning up to now, my Father, in the name of Jesus, I pray you shall continue to be with us, because we have seen you be with Evelyn in the sick bed. We have seen you be with Evelyn wherever she went. My Father, we pray that you shall not stop. You shall continue to be with us. I pray you shall be with our son Fred, my Father, together with Isaac. In the name of Jesus, I pray you shall comfort them. In the name of Jesus, every friend, every family member of my daughter Evelyn, my Father, in the name of Jesus, I pray you shall be with them. You shall not leave us as orphans, just as you promised. In the name of Jesus, I pray you shall empower us tonight. I pray you shall strengthen us, because the Bible says we shall do all things through you, Christ Jesus, that gives us strength. Now, in the name of Jesus, I pray you shall strengthen us in this situation. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. I will kindly request that someone will hold for me these microphones, because I want to read the Bible. Anyone? Yes, thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. Before I enter deep and before I begin to tell you anything, I want to tell you a small recap about our sister Evelyn. The Lord is good. I am Sylvia Otembi. By the grace of the Lord, I'm a prophet. Hallelujah. Yes, I met Evelyn before I became a man of God. But I kept on preaching to her until she received the Lord as her Lord and personal Savior. Evelyn was a daughter. Evelyn was a friend. Evelyn was also a sister. The Lord is good. Evelyn was someone that you would rely on at any time. Evelyn was someone you call at any time and she will come to your rescue. Bannayuganda tufiiriddwa nnyo. Abali mu industry ya art mufiiriddwa nnyo, kubanga Evelyn abadde omukazi nga tali selfish, nga ayagaliza. Nzijukira nga ntandika ekkanisa, omuwala gwe nasooka okufuna as first believer, I was not in the country. Evelyn yamumpa, ne musabira ku ssimu nga siri mu ggwanga. Ngenda okujja mu ggwanga ng'oyo omwana gwe nasabira Evelyn gwe yampa ng'amaze okusomba abantu. Ngenda okutandika ekkanisa eya Prayer Tabernacle Kisasi. Now the Bible says we should consider that our present suffering will not be, it's not equivalent to the glory that is going to come after this in the higher glory. So this is what I want to tell us today, in that, Evelyn chabadde ayitamu obulumi bwabaddemu obw'amaanyi, nti buli kaseera abadde ku dialysis buli lwa mukaaga ng'ali ku kyuma. Bayibuli egambye nti bw'agenda, this place she's going to enter, it is a place of a higher glory. Takyagenda kuddamu kubeera mu bulumi bwonna.
tagenda kuddamu kuyita mu nnaku yonna, tagenda kuddamu kuyita mu maziga gonna, kubanga eggulu lyeguddewo olwa Evelyn. Haleluya. Tugenda kukkiriza ffenna kana akaseera nti tugenda kuyimusa emikono tugambe nti ayi Yesu, Evelyn abonye, Evelyn abadde mu nnaku nnyingi, tuyamba oggulewo eggulu ayingire atuule mu kitiibwa, kubanga Bayibuli egambye waliwo tugenda okudda, ekifo kye tugenda okuyingiramu kifo kya kitiibwa, tuwagenda kubeerawo nnaku. It is of a deeper and better glory. So we are going to raise up our hands wherever we are, and we are going to pray that the heavens will open up so that our sister Evelyn will enter in that deeper and better glory. Yimusiza ku mikono gyo bw'oyagala ku Eve, ogambe ti ayi Yesu, Evelyn abonye, ayise mu bulumi, nsaba ayi Taata oggulewo wengula, Evelyn ayingire mu ggulu. Watusuubiza nti mu kifo ekyo temugenda kubeeramu nnaku, temugenda kubeeramu bulumi, naye kifo kya kitiibwa. Mukama tusaba nti Evelyn ayingire mu kitiibwa, ekyo mu ddakiika emu kifuula essaala. Mu ddakiika emu olyoka kifuula essaala, gamba nti ayi Yesu, Evelyn ng'abonye, muggulirewo eggulu atuule mu kitiibwa. Yes, pray like that. Yes, let us pray. Mugambe ayi Yesu, Evelyn muggulirewo eggulu atuule mu kitiibwa. So I was still telling us that the heavens have opened to receive Evelyn because she has received the Lord as her Lord and personal Savior. So kabasigadde nga bigate tweraliikirira. Owulidde? Tomolwa nnyo kubanga ate wali wagenze walungi okusinga wano we tubadde, kubanga ye yasenga Yesu ng'omulokozi we. Haleluya. Tubadde ne tutusumba Evelyn ife ezezeka, tubaddewo ne kanisa endala ebadde emusumba. It will look so bad if I don't give her a chance. I want to invite Pastor Tracy, wherever she is, aje yeyongere wano wenkomye mu linnya lya Yesu. Hallelujah. 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 My voice is low. Mani musobola kitegeera. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Katonda omulungi yebazibwe. Tusanyusa okubalaba mwenna. Mwebale kujagulizaako mukwano gwaffe obulamu bwe. Amina. Tuli wano kusanyuka kubanga Eva alwanya okulwana okulungi. Weewaawo alwanya okulwana okulungi. Eva afudde yakkiriza Kristo kyekisinga. Afudde yakkiriza Yesu. Abantu abamu tulokoka ne tulokoka just, naye Eva abadde yalokoka omubiri n'omutima. Amina. Abadde yalokoka omubiri n'omutima. Era njagala kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwa Eva. Nemanyi ng'omusumba gw'abadde asinga okwagala, kubanga buli wabadde ankubira essimu abadde ngamba I love you mama. Yesterday yankubidde ku ssaawa 10 n'ambulira mama pain ennuma aluma mu lubuto, naye ekivulu kyange badde nninda papa tali mu ggwanga, njagala tugendeyo ng'akomyewo. So tubadde ne bondi ey'amaanyi, bondi ey'amaanyi. Bwe nkugamba nti Eva afudde akkiriza Yesu, era Eva ali mu kifuba kya Ibulayimu, osaanidde okikubire mu ngalo, kubanga Eva ali ne Katonda akaseera kano. Amina. Nze bampita Musumba Tracy Robinson na Miyango. Njagala kwogerako ku mukwano gwange Eva kubanga abadde mulungi. Nasisinkana Eva through a friend, omuntu gwe nayamba nembeera naye wange waka, ye yandaga Eva.
katate Eva bandaze simanyi kubanga nyane bentuseeko nga nali sisuubira batuukako. Haleluya. Namugamba ng'ekintu kimu saagala basereebu nga mmanyi tebalina mpisa naye buli sereebu gwensisinkanya alina empisa. Bannange abantu bwe babeeyo nga babalaba mu nsi bamanyi muli bantu babi nnyo temukoleganika nammwe naye nsisinkanye baserebu bonna siina gwe njogera nti oyo namusanga ali kino ate nga nkolaganye nabo emyaka mingi we bali wano bangi. So nasisinkana Eva ng'alina empisa nansaba naŋŋamba maama njagala tuteekewo okusaba kwe ssaawa 9 ez'ekiro. Ne mukkiriza naye nga mubaserebu amala kunsaba nnondamu mmala na kumubuuza oyo ali atya naye bonna nasanga balungi. Haleluya. So Eva abadde n'empisa ate namwe mwebale kubeera na mpisa mwekubire mu ngalo. So njagala okwebaza Katonda kubanga abadde mulungi ku lw'obulamu bwa Eva. Katonda abadde mukwano gwa Eva. Ze olaba message zaffe mbadde mugamba nti ompuushinga okweyongera okukkiriza Katonda mwe Eva abadde ayina okukkiriza kwesirabangako. Gwe woolabira nti aweddeyo yagamba nedda nze nkyaliwo. Amiina. Okuba kuyita kukkiriza. So muganda wange ampuliriza okoleredde obulamu bwe obutaggwaawo kubanga obulamu obutaggwaawo gye buli. Eva akoleredde obulamu bwe obutaggwaawo era mmanyi ali ne Mukama waffe Yesu. Bayibuli etugamba Katonda yagamba Martha ne Maliza. Yesu n'abagamba nze kuzuukira n'obulamu. Oyo anzikiriza newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Buli akkiriza Kristo newankubadde ng'afudde abeera mulamu. Kati I want you to be happy and to celebrate. Kubanga Eva mulamu. Hallelujah. The spirit ekyali namu spirit yennamu. Amen. Ne twebaza Katonda olw'ekyo. Njagala kugabana nammwe ekyawandiikibwa wano. Mukama agenda kutuwa omukisa ffenna. Hallelujah. Sazeho kozesa Luganda kubanga mukwano gwange yakozeseza Luzungu. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abaluumi essula ya 14 onyo olw'omusanvu kubanga tewali muntu muffe mubaani